tewali kyapa kikadde byonna biri kuli kati ekyapa kulaba bulabi nti bweba tebalina kisaako oza butono nnyo obusigadde ebisiga byonna ku ebiri banabo tebakisaawo abo bagenda mu manyi ne bwe kibanga kyane tewakyali abalina kya 1920 okuddako mu ssukulu naye kanga mid 1990 nga kikyali ku kiri oyingiza biri lsv what street ng'obiga ebino biki so oba kibadde mu keesi eyo tokifunulangamu tewakyali kwereka nti ojja kugendayo osange nga baki yakitwala dda naye olukiyingiza bwetu ku system nga kikulaga nti njagala ndaba ebiriku ogenda okulaba nga jjo musoke yesaako dda awo oyimukirako mangolo tulaba ebyapa ebingi bitusazaamu kati tubitwalibadde titusobola naye tugenda obiyingiza mu system nga kiraga kirala ng'olaga nti nooli yataddeko ate mulala omanyi kati systemu yaffe erina datalat neyo mobile number jakaba bakyusakyusa mobile number naye webanga namba eri kakati byonna byonna bwebiri ebiri for you to enter kulaga tugamba okuba okola ekyapa ku kyapa tekikyasobola kubanga sisimukoladyakuka ekyapa okukola ekyapa mu ntobazi kasoyingiramu kyokola ekyapa mu ntobazi nga sisimuga nti awo tetukolawo kyapa eno ntobazi eno forest tetukolawo kyapa tugamba eyo yonna eyo erisolobika kakati ate tugende tujja kukola ddala kati yes nga todduka kati genda wabuloka bano baani agent bemutabe agent abo tebakubba tiimu yaffe kati yamisolulandi eri wano mujja olwaleero ne bona otojja na kyapa kyo jangu ne details z'ekyapa zonna ojje wano olwaleero kyabwereere nekyo kyali kyabwereere olwo kyabwereere nekyaba jja kuba kyabwereere jangu olabe kiki ekyapa kyo otudde wano tolina kyojja kusasula nosasula sokka sente zikuleeta ojje n'ekyapa kyo oba ne details z'ekyapa kyo olabe bakiyingisa ndowooza bajja kukuyawo n'akawunti obe nga ekiseera kyonna osobola kibanganga bwobeera ku sente zo ku sente za mobile money nozama noyingiza nogamba tekuli sente kanyongere mu sente kiri akawunti ekyo nogamba osanga sente buli kiseera kandabe kiki ekiri buli kiseera waliwo ayingidde ku kalaati kakajja nti waliwo nayagala okuba kubyakola kale mujje mwena abawulira sitole yaffe weeri wano mujje kyabwerere ekyagiro nekyaleero nereeta yabwerere as far as countries are coming to grant me we think South Africa is more advanced but they come here so we are proud of this. I think more people will come now. So you don't have to go to a kisol to drink that. Just sitting in the comfort of your sitting room and get your if you get some alert, know somebody is trying to do something, so you find out what it is. So this is the best way of we go to get it. And on as well. The mortgage has been, you just sit there with the bank manager because they don't release the money before the money is affected. So you sit there and know it is going, and then you see the alert comes, mortgage has been, your mortgage is going, process the money, you say our business getting fast. That's what we are achieving. Before the mortgage, you take months. Before the mortgage was personal guarantee is released, you see the borrower people are getting it. Now, when it comes straight from the bank, it belongs to the minister, the notified, the bank releases the money. That's when a trigger now runs into the economy, the operating system. 10 days. Now it's 1 hour. So the economy is running faster. Business is moving faster, and the advancement of the
Just by making this thing. Olugisamu ali nga administrative system ekulaga nti eyo default bamukwatira wa so tojja kusobola kati abagende bakole eddala kati yes kati osawa zino omuntu alina ekyapa kye